Obulwadde bw'ensigo ze zimu ku ndwadde ezitasiigibwa ezisenkenya bannayuganda ate ng'obujjanjabi bukyali wansi. Ku kyalo Bunnamwaya Ngobe gye tusanze Aloysius Muteesaasire ow'emyaka 24 omulwadde w'ensigo, ekibumba ne ssukaali era ng'agamba nti yabitegeera nti bimuluma kati omwaka mulamba. Ono mukadde kanajjudde amabwa omubiri gwonna agamba nti yasooka kufuna bubwa butonotono ekyamuleetera okugenda mu ddwaliro eryasooka nga tebalaba bulwadde wabula oluvannyuma ng'atandise okuzimba ebigere n'engalo. Yeeyongerayo mu ddwaliro ly'Ekiruddu n'amalwaliro amalala eno gye yategerera ekituufu ekimuluma. Nandaba ngenda nafuwa. Ntandika okujja amabwabwa engamba oba kiki. Abamu ne bagamba obaka bw'otungu egenda mu ddwaliro nga bitandise okujja ebingi. Ku kutandika okukola risaaki eyo era mugikola bye byavangayo. Mulwadde ensigo, mulwadde kibumba, bwe bityo kati mukuva okutambula mu malwaliro nga gawera n'omukaaga ekituuma kituufu kyeki. Buli omu wakulaga ebbaluwa yize kino gye kivuddeyo kubanga gye twasembayo ddala okufuna yalaga mbu siri mulwadde wa kibumba na nsigo. Muteesaasire ali bw'omu mu nju agamba nti talina waaluganda wadde ab'ekika kubanga mulekwa era nga yeewuunya okuzuukuka n'alaba ng'akyali mulamu kubanga asuubira obulwadde okumutwala essaawa yonna anti takyalya nga n'abamu balowooza nti yafuna akawuka akaleeta mukenenya era n'asaba abazirakisa okumudduukirira n'obuyambi bw'eddagala wamu n'ensimbi enkalu kubanga takyasobola kuzimba nju z'abantu nga bwe gwalinga edda. Bwakufuna ki bujjanjabi n'onompa empeke akaveera kalamba nga sirina kigenda kukanywekereza era nakyo zisobola okunzita kaakati awo n'owozimpa n'ogamba ziizo sijjira zimeetesa malusu zeetaaga okuliisa. Omusawo omulongoosa w'endwadde zonna ezikwata ku nsigo Dr. Nabunwa Godfrey atubuulidde ku ki ekiviirako ensigo okulwala n'ensonga lwaki abantu abamu babuyita obulwadde bw'abagagga. Twagala nnyo ebintu by'omu supermarket, refined foods. Twakyusa ebyokulya byaffe. So ne profile y'obulwadde yakola ki? Yakyuka. Yagenda towards diseases of lifestyle. Tetukola exercises. Eddagala litukolesa mu kujjanjaba obulwadde bwonna ng'obwa HIV. Dr. Nicholas Kamara omubaka wa munisipaali y'e Kabale era mmemba w'akakiiko ak'ebyobulamu mu Parliament era nga ye ssentebe w'akakiiko k'endwadde ezitasiigibwa mu Parliament agamba nti gavumenti esuuliridde nnyo endwadde ezitasiigibwa kyokka nga ze zisinga okutta bannayuganda olw'obwanga ne babwolekeza endwadde ezisiigibwa nga mukenenya n'akafuba. Twagenda wano Mulango ne Teeso ne waffe gyenzaalibwa Kabale. Omwana akola mu records wa HIV. Walimu kompyuta etwala records za HIV zokka eri allergy records za NCDs. Teri mu mulwadde wa sukali mu kompyuta omu. Teri mu mulwadde wa pressure. Teri mu mulwadde wa nsigo. Tugende tukole screening mu communities. Kyo kizibu munoonya abalwadde ba sukali b'ensigo yo n'abatazirina mubasomese. Dr. Nicholas Kamara agamba nti gavumenti erina okwanguyiriza ku tteeka erikkiriza abasawo ba Uganda okusimbuliza ensigo okugijja mu muntu omu okugizza mulala kiyite kidney transplant olwo ebisale bisobole okubeera ebitonotono okwawukanako ne ku ebyo ng'omuntu atwaliddwa mu mawanga amalala gamba nga Buyindi. Etteeka erina okufuga n'okulambika engeri ki obujjanjabi gye bunaatambuzibwamu likyalaalidde mu Parliament. Tusaba gavumenti, Parliament n'abantu bonna bekikwatako twanguye etteeka eryo obujjanjabi bw'ensigo mu Uganda obw'okusinga busobole okutandika. Tujja kusapootinga eno biiru eya kidney transplant. Waliwo abasawo abakugu be tutadde mu malwaliro ago bayambe okutreatinga okujjanjaba abantu abo mu ngeri ey'emu n'endala. Ng'ababuulira abantu akabi akali mu ndya emu ng'okufuweta sigala ng'okunywa omwenge omuntu agenda okulya emmere emu ensiike oba amasavu ng'akimanyi nti byalya ye yennyini yeesudde mu ttanuulu yaki ya nabewo okubeera nti afuna endwadde ezikwatagana naki n'ensigo. Eddakiika zizi